kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Nyege n'osangayo ekizungu ne kinye ne kigenda ne kikulekera olubuto baawo muddugavu ne bikulemye okutebya omwana w'omukuba kiwi. Better prevention is better than cure kubanga si baana bato. Neera nga kibadde nga bwe kityombu sigenda ngayo baŋŋamba simanyi abadde ndi babeerayo bangi nnyo buli omu abeera ku munne ekyo kyakutiisa okukamala kale tukoye mu kitundu kyaffe ekirala tukubuza akaliyo good morning kansubire olunaku lutambula bulungi olunaku olwokuna ate nga ennaku zomwe ziri 15 tuli mu ttundutundu ly'omwezi guno ogw'omwenda birungi byerere bye tukwagaliza ayitambula mu obulamu obwo nga tebutambula bulungi nnyo tukusasiddeko era nga tukusaba Mukama Katonda akikuyiseemu kakati olunaku olwaleero nga bwe twayogeddeko mu maaso nga sebunyayingidde olunaku lwa demokrasiya mu nsi yonna bwe twogera ku democracy tugenda nnyo political because democracy ntambula nnyo mu byabufuzi mu byabukulembeze naye mbadde njagala ekigambo ekyo tukyewoleko kikomewo mu bulamu obwa bulijjo obwa bulijjo buno obwaffe omanyi naawe mu makaago nga President Museveni wafuga eggwanga lino naawe oli president makaago bosi waffe wano ku mulimu president kyobola nga tukozesa nnyo ebigambo nti deputy nti biki bwe bityo nga era bwe biri eri lwakuba titles zezitera okwawukana kati wetukomawo eno mu bulamu bwaffe mu maka gaffe ne ku mirimu gyaffe demokrasiya tumulina nga tetulina kuba ku accusinga mukulembeze wa ggwanga kubeera nti muwulira nti afuuse dictator gwe mu makaago toli dictator ku mulimu gy'okolera anti yo dictator bwe tuwulira nti waliwo tuwulira ani baamu yalidde ssente z'ennyonyi muwulira ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo igwe wakaawo owulira nti ddala kyokola kyotambuza oli democratic abantu obawadde eddembe tugenda tukyawuzeemu naddala bwe tuti ku mirimu gye tukolera mu maka gye tubeera kati by the way Uganda tulina eddiini nga tulina amawanga ag'enjawulo tulina eddiini ez'enjawulo mulimu n'ezijja zimerukawo ezimu zitwewuunyisa bye zikola naye munenga abantu basazeewo so ddembe ly'abantu okubeera nti basinza okusinza okw'enjawulo okuleka emirimu egimu nga nawe olaba kiri nasty nga naye kennyini kijja kwogezaako omwana omusiraamu genda okukola mu pork joint naye ate munnange olumu tekuba kusalawooko obulamu bugaana Uganda tugimanyi omuntu agenda n'agamba wayi kankyusa erinnya Adasfa Neite Sandra ngende nkole noonya 10 gw'omanyi gwe muli mutima gwo ne Katondawo ate era nakuwadde omulimu si musango gwe kubanga go representing zengani abantu omuntu asobola fakinga ID n'akyusa amanya galina and all that naga wayi kangene nonye 10 ate oba gweguliwo ate n'abeera njala ne nze ndi musiraamu ne nali nkozeeko mu bbaala kubeezaawo bulamu so togenda blaming ya gumpa nange kennyini na surviving obulamu bwange so at the end of the day it is between me and my God si muntu mulala yenna now mulimu emirimu like you don't have to question someone kube radini ye okugumuwa era nga bwoba waliyo kikoze kati nawo katugambe kati nga wano wetukolera ngogenda gamba twagala basiraamu fe tuli kunzikiriza ya kikatuliki era fe wano tuwaba katuliki bokka oba toli democratic wadde n'akamu oba ososodde because kinneetaagisa ki omwana omusiraamu okukola ku BBS kyetaagisa ki omwana omulokole okukola ku BBS okitegeera emirimu egimu gyetaaga buyigirize ebyeddiini tunaabisangayo kiri nti nno nina obusobozi so you don't have to go far abantu abamu muli basosoze nnyo n'otuuka n'ogamba nze nga CEO wano ndi musiraamu era njagala abasiraamu bokka be bakola wano naye ng'olabira ddala tekina kye kyetaagisa nga nayira obusobozi tomuwa mukisa kumuwuliriza kumulaba yes ngoba oba muli towadde bantu balala ddembe ku express nga kibasobola kukola oba ogenze ku busosozo obusembayo so bw'obanga naawe kennyini ku mulimu gwo olemeddwa ng'olabira ddala omulimu gwo tegwetaagisa botiki yeeyo kutunda ngoye abanna newabanga otunda by'abasiraamu byokka naye ng'omwana atali musiraamu asobola obitunda lwaki oba tomuwa mulimu ne tutuuka because omulimu gwo gw'abasiraamu yes nze nkimanyi gyebiri eyo actually newe tugenda bugenzi mu masomero nze nasomera ku ssomero eri ku foundation y'ekikatuliki era nga bagambirawo
wano tuli ku foundation ya Kikatuliki naye tunatuuka sawa y'emmisa bwetuuka tebagenda kwawula. However nze kusomero yange salabako era ne sawa ne Ramadan we yatuukanga kuselence nga basiramu baba cateringa fo naye ng'omwana wo omutwalayo ng'omuzadde omaye bali ku musingi gwa Kikatuliki mass bw'eneetuuka n'atagenda for mass ajja kubeera punched. Okitegeera naye era time we yatuukanga ya Ramadan nga batu bagamba basiramu bameka ngera baba cateringira fo baba waddaku baba wa afutali n'okusala teri agenda kugaana naye abantu abamu batuuka nga newobeera musiramu tosobola practicinga ddiini yo because bo bagamba wajja ano ng'okimanyi wano tuli ku musingi gwa Kikatuliki. Okitegeera ne balinyirira eddembe ly'omuntu eri eddiini. So bw'obanga oli eyo oba mu maka kati kizibu nnyo sanga family nga bonna bakyali basiraamu. Abantu bagenda ne bawasa ne bazaalamu batali basiraamu abaana baala ne bafumbirwa batali basiraamu ne bakyusa eddiini wabaddewo abamu bakuze bukuzi naganzi nja kubeera mulokole kusalawo kwe muntu mukulu naye ojja kwesanga nga oba ewaka wange kulokanga ffe tuli basiraamu ate muganda wange yazaala mu mwana atali musiraamu kati namuleeta ewaka ne mutandika okumusosola ne mutandika okubeera nga mumuforcing okugenda okusaala kyokka ate mu Katuliki ebintu bwe bityo bw'obanga okyaki practicing ewakaawo naye ng'osobola okudda ku gavumenti nawe n'ogamba gavumenti eno tebali democratic gwe kennyini mu mutima gw'okimanyi kinatandikira ku ggwe tukijjeyo eri mu politics tukikomyewo ewaka mu kayumba kaka katono mu maka ago golaba ng'amatono gwe kennyini oli democratic enough so kirowoozeemukko. Ennyumba erimu abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo lyemu okusigala nga akkiriza mu nzikiriza ye mu mirembe nga teri amuyingiridde. Bw'aba yagadde okujja practicing ekyamwe well and good muyinza okubeera nga muyina amateeka naddala ku nnyambala oyinza ogamba ffe tuli basiraamu wano yes that is okay oyinza obutamugamba lwampaka nti yebikkirire sharia but oyinza omugamba omwana awantu tubeera decent kwagala amaka gaki g'abasiraamu so togenda kwambala kagoye kakome eno I mean in family nyumba ya haji tosobola fuluma ngo yambadde boti osobola okusigala ngo li decent ku mulimu kyetu ababosi baffe kibalina tunuulire nnyo it is decency si kugamba mwana musiraamu ate oyinza teekako ntalabuusiyo ye waba ajagala ku suuti ye I mean kijjako ki content gwawa n'entalabuusiyo bikwataganirawa for as long as kati mpozi omuntu ogamba simanyi yo ddiini ekkiriza bantu kwambala busomino sigimanyiyo eri nga bo bakuna mabuku that is byansi gundi dembe lya muntu nga ye however company yegama kuba buli mulimu gwo gwagala decency you're smart you're decent naye omuntu asobola osigala nga ayambalanga bwayagala oba musiraamu kuba okubeera ng'oli mu sharia sisuubira nti kirabika bubi so wabanga agambe ayagala kwambala sharia well and good so twejjemu ogwo omuze ogw'okubeera nti ososola eddiini ly'omuntu then mulimu tokisi ezo zitera obeera nnyo mu mawanga but again zijja n'eno mu ddiini naddala ng'eddiini katugambe ng'eyo abalokole eyakajja abalokole nabo oba baawunga nnyo oba biki omuntu afeerinze at something then n'okireeta ku religion ye kyandibadde stereotyping yes kyandibadde hafi singa nemerera okukola mukama wange kyaŋŋambye annenyenga hafi so singa ddiini abasiraamu bwe batyo tebategeera you know n'okwata eddiini n'obaako gy'okisuulako yes ne wabeera peers zaffe si bakama baffe bokka abasiraamu nabo be bakola kino be bakola kiri you know kyandibadde kintu kikyamu then nina okuteekawo right yo practicing eddiini y'omuntu naddala ne babeera bakatuliki ne babeera basiraamu ne we babeera balokole nti wabanga naddala tukimanyi naye omuntu atamanyi busiraamu naye nga mukulu someone is old enough bwemba mumanyi nti company ng'eno oba dduuka lyo okimanyi omwana musiraamu bw'oba agambisa musanvu agenda kusaala aye lwaki omugamba njagala reporting nga tonnagenda ebyo mugenda okusaalasala buli ssaawa mumuwemu time ate naffe tulekerawo naddala ffe abaga practicing eddiini zaffe tulekerawo okwagala okukozesa eddiini zaffe nga weapon mukama we yagambye olina owayo report oba olina okukola kino by sabweziti kinyigiriza otuuka ogenda oba okusaala okusinga okugambira ku ddiini yo n'onyiiga ng'ekintu kya mukama wo nakyo kimaliriza okitegeera bwebanga time ya Ramadan etuuse tukimanyi bulungi nnyo omuntu waba asiibye they are hungry ate tomuwa nnyo mirimu mingi nnyo gigenda ate
you know, workloads oba bakoleyo ku site oba biki ate n'omukozesa nnyo okimanyi already asiibye like wewulamuko ku mirimu gye asobola oyita mu lunaku lwe bulungi nnyo then okuprovidinga tukade naawe omusibi the fact that empeera esinga kuba yiyo kosigala ngokola emirimu gy'abakama abo wala bakama abo balina okubeera constant olaba bannange hafi akoze okutuukaawo nga yasiibye kano tukaleke kati ffenna ku side yonna tulina kubeera kibalansinga nti gwe ali mu practicinga ebintu by'eddiini lyo sigala nga tonyigiriza banno naye nammwe ate abalaba munnammwe ng'agezaako okupracticinga faith ye ate mubeere balungi gy'ali society zonna zisigale nga tezeekubidde tobeera kusa bana byenga nsiibye oba nga kikosanga weapon okunafuya banno no sigala ng'okola ky'oteekeddwa okukola ne bali bafune bakwanguyize oba katugambe wasiibye and all that. However tuyina emirimu gye tugenda okukola mu ng'okimanyidde ddala nga bwe ngambye ng'oli ye foundation y'ekifo kye naddala kampa example ng'ewa Hajaru na H&M abaana babeera oyinza olowooza buli omu musiraamu because bambala nga basiraamu ate togenda wantu nga bwe nkugambye ku ssomero gye nasomera bw'oba owulira togenda kwambala nga basiraamu kuba ekyambalo sisuubira nti kirimu obuzibu okwambala naye oba toli musiraamu okwebikkirira bw'oba owulira nga gwe mulimu gwe guli ogw'osobola okukola then dress the way oli bye bw'ayagala mwambale okusinziira ku mulimu gwe sigani ayinza obutakufosinga kusaala koza ate ekyo kinene nnyo kukwambala naye okwambala kintu kyangu nnyo to look the way w'ayagala olabike okitegeera kuba kyo sisuubira nti okwambala kintu kizibu nnyo kikaluubiriza bagambye okwambala sharia mbala sharia ate todde eri wagende w'omusajja osaba omulimu ototandika okwogerera haja tukako okwambala ebishariya okitegeera genda ku mulimu omulala you know ffenna tuwewe emirembe ng'abantu bwe tukomawo mu ddembe ery'abantu then right to speak buli omu alina eddembe okuexpressing engeri gy'awulira si myaka si sexy nti abakyala temwogera bino tebibakwatako bino by'abaami abakyala emabegakawo tebaalyanga magi nankoko sajja mwalinanga emirulu naye nga mufaaki teyalinga nungi Lwaka nakuza bakazi mupapala bupapazi. Ekyo vala kupapala kwalinga kwammwe kati katupapaale ffenna. Buli omu yandibadde kyobolanga tubeerawo ne tubasomesa as a parent ewaka omwana muwuliriza omwana wo tayogera no sense ate era bw'otamuwuliriza kivaamu ebizibu kulwokubanga opracticinga democracy mu makaago olina owuliriza ne waba mwana muto ne bwabeera maidi gw'olaba nga kirina gw'olaba buli omu alina right okwogera kyayogera kuba muntu ddembe lye bw'oba owulira tosobola mujje mu society yo si kirungi muntu obutabeerako nasse kyobola tubeera ne meeting bakama ffe ne bagamba leero tuzze wuliriza kye mwogera otherwise bandibadde nga bajja ne bagamba mugenda kukola kino na kino na kino either okikola oba tokikola then nga mmaliriza buli omu alina right to life ddembe lya muntu kigendagenda ddala eri omwana omuwala ekisokera ddala wali olowoozezaako ekyokugyamu olubuto oba wali olugjeemu ekyo kyaggwa naye kyoba omanya omusango gwe wakomitinga gulinga wono ngana ffe wetudda ne tufuma abakulembeze twagala kino mukoza muti naye nawe wali watta omuntu wajjamu olubuto omuntu tewamuwa right kubeerawo oyo gwewakola ekintu ekyo tewamuwa ddembe lye kulivinga bulamu bwe so naawe oli as bad as that era mba mu recording obwo buvidiyo oli ku mukulembeze we wamme ovuma gogamba takola kino assa abantu kijambiya naye we recording nange gwe mulaba ndi mutemu najjamu olubuto omutusaamu wa right kubeerawo ku bulamu bw'ensi eno tewaliwo muntu ayina ddembe kujjawo bulamu bwa muntu tokkirizibwa zina kubeera nteekateeka za Katonda oba oli n'alwala kalenda yeye neekomaawo gwe kazibeere zino capital punishments actually tekyandiyitibwa na punishment kubanga kuba kutta muntu punishment kiba kyakuyiga omuntu omupanishinze afune mukyayiga aleme kuddamu kukola musango gwe yakola naye omuntu bw'omutta ekitegeeza they can't come back tasobola kudda kulivinga kugamba nti kati nakola ensobi kantereeze wano ekitegeeza oba omugiddewo ddala and mulimu abantu agamba it's my life nze nseetamye sikoze kino kannette kankole ki
bulamu bwo yeeseimu naye olivinga olw'abantu abalala olina nnyoka yakuleta malako emirembe olina bwogenda olulumya okitegeera anti omuntu ayinza obulamu bwange ne bwennywa omwenge nga bwenjagala oba nnywa enjaga njinywe it is my life oba nette bikwatirako wa okitegeera waliwo n'omuntu ng'oyinza oba tolina makulu gali awo ne munange lwofa kakati abamu balina obuwangwa nti omuntu waafa tebalima kati gwogenda okufe ku lunaku lwange lwennina okusiga okitegeera muyingirira eddembe ly'abantu so buli kimu kyolowooza life okwogera ddiini bwe bintu bye twandisookeddeko mu maka gaffe nga tetunabagendayo waggulu ku gavumenti gw'oli democratic omuntu omuwa eddembe lye oba weewa eddembe lye democracy atandikira mu gavumenti yaffe eno eyaffe ey'omu maka gaffe mulamu bwaffe bwe tuwangalira ku mirimu gye makubo gye tutambulira nga tonnaba kusonga lugalo mu gavumenti waliwo 3 4 oba 3 ezikusonzemu ezigamba gwe gwasookerako